Amanya eddoboozi bamutemesa SMX representing straight out SMX media. Eno story nasooka girabanga ey'okusaaga neera saagikola abaana bwe baali baddayo ku masomero ekyo ekifaananyi bwe kyatambulira ku social media platforms zonna eky'omwana yalina bagiyita batya suitcase briefcase oba ezo keesi y'ekibaati. Oyo mwana we yagenda okubikula keesi ye nga mulimu ebifaananyi bya okulonda president Kyagulanyi Ssentamu. Abantu ne batandika okugamba olugambo oyo mwana bamugobye ku ssomero kati nga sikirabamu nnyo nsonga muntu egobya muntu ku ssomero nga azze ne keesi nga mulimu ekifaananyi kubanga buli omu yasomerako ku masomero yes ku keesi okwo twateekangako ebifaananyi bye twagala oluusi ebyamawulire oluusi ebyabayimbi oluusi bingi nnyo bye twateekanga nga buli lw'obikulawo oti kuliko ekifaananyi kye gwe ky'olya mbu ky'oyagala naye mwana wattu kyali kya ddala nti oyo omwana bamugoba ku ssomero eryo lyali agenzeeko tebamukkiriza kubeera nga resuminga ebyokusoma ke lwakuba mbu bagenda okukebera briefcase ye nga woogiraba nga kuliko ebifaananyi bya Robert Kyagulanyi Ssentamu oba kati nsonga ki gye baawa abazadde mbu ono omwana tetugenda mukkiriza kusoma lwa nsonga zino just ekifaananyi obufaananyi nga n'okulonda kwali kwaggwadda waliwo okugamba munero akyakampeiningira muntu oba ye yeesimbyewo ku ntebe y'obwa president naye n'okulonda nga kwaggwadda kati ekyo ekifaananyi kiba kiri expired so omuntu kyonna kyakikozesa naye kati ne baba bakusanga ng'oyuza ekifaananyi ng'ekyo tebasobola kukusiba musango kubanga ekifaananyi ekyo kiri expired naye wali eri nga tebannaba okulonda kubaawo nga bakusanga ng'okiyuza guba musango naye kati n'owookiyuza kiri expired n'owookisa kyonna ky'oyagadde okukikozesa kubanga information ekiriko eri expired so baneno nno ku ssomero lino eno baasalawo okubeera nga bagoba ono omwana ne bamugobera ebyaddala naakakizuula recently nga Seggirinya Muhammad Mr Update agenze n'amutwalira school fees naye omuli omwana ne bamufunira essomero eddala bakozeemu omulimu awo ne beesondasonda nga bikuliddwa Mr Update Mr Seggirinya MP w'Ekawempe omulonde bw'atyo n'agenda n'anoonya kw'ono omwana n'amutwalira school fees ne bamufunira n'essomero eddala atandika okubeera ng'asoma kubanga ensonga yali yamugobya kuli essomero munnange lyakuwagira Kyagulanyi oba kubeera nga ayagala Kyagulanyi ye ng'omuntu okubeera ng'ekifaananyi kya Kyagulanyi yakiteeka ne ku suitcase ye kati basomesa bagenda okwekebejja ebyo omwana byaleese nga gundi zonna azireese enjeeyi azireese toilet paper azireese zisqueezer zonna nga azireese okebera binene alabe oba balinamu irigo nga talinamu irigo oba simu n'ebisigadde ebyo batakkiriza ku masomero lwakubanga ekifaananyi kwekiri ku suitcase mwana wattu yawulira ayagala kubeera nga buli lwagibikula alaba ku Kyagulanyi we batyo ne bamugoba naye amawulire ag'essanyu galiwo nti ono omwana Mr Update yamaze dda okubeera nga amufunira essomero edda yagenda okubeera nga akakkalabiza emirimu gye neera nga ne school fees bamusasulidde wa ttaamu 3 amakulu mu kyo wa mwaka mulamba kubanga mu education system ya Uganda wanene tulina ttaamu 3 naye nga ze zikola omwaka so mawulire gasanya okubeera nti neera mawulire gannako okubeera nti ono omwana bamugoba ku ssomero lye yali agenzeeko okubeera ng'asomera naye amawulire ag'essanyu gali nti bamufunidde essomero eddala erinamukkiriza ne suitcase ye nga kuliko Kyagulanyi yes asobole okubeera ng'asoma kubanga abe atagenze soma Kyagulanyi nekisinga obukulu bano abasomesa kyembanennyako ogoba otyo omwana ku information eri expired kubanga information eri expired ensonga gye wandibadde ng'owo omuzadde oba oyo omwana kumugamba muneyoze ku campaigning nga wano ku ssomero tetucampaigningira kino na kino naye already information eriko eri expired kati awo simanyi nsonga kintuufu gy'owa okubeera ng'ogoba omuntu ng'oyo okusinziira ku ntegeera yange nga nze mu SMX sirabawo nnyo kyamakulu nga information already eri ku kipande eri expired ey'okubeera nga tulonda kubanga okulonda kwaggwadda okulonda we kumala okuggwa that means information ne posters zonna ziba expired naye gwe newoogisanga wantu wonna n'ogijjayo n'ogera n'ogifumbisa tebagenda kukuvunaana lwa nsonga information eriko eri expired tekyali valid kubeera ng'omuntu agitimba bamulonde olwedde ng'okulonda kwaggwadda either oyo omuntu yayitamu oba oyo omuntu yagwa kyekibeerako bo byonna ebya kansala ebyaba MP byonna byonna wokisanga nsuubira n'okiyuza okusinza kutegera kwange nsuubira mbu information eriko eri expired okugyako ng'ekyo ekipande kiriko okulonda 2026 to 20 oba nekomawa okugyako ng'information eriko tokkirizibwa kubeera ng'okiyuza naye kati ng'ekintu olwedde kiri expired obeera osikkirizibwa okitimba oba okiyuza kikozesa kyoyagala kubanga information eriko ebeera expired mawulire gasanyu nnyo okuva wa Mr Update okubeera ng'omwana yamunoonyeza nasobola okubeera bami nga amufunira essomero eddala n'amusasulira ne school fees wa ttaamu 3 namba
Wano kwa SMX Media tubeera ne updates buli ssaawa buli lunaku buli kaseera kyolina okukola kiri simple okubeera ng'osubscribing wano kwa SMX Media tojja kubeera ng'omissing updates naddala mu entertainment industry wano mu Uganda. MC SMX, I sign out.